abaami njagala tu respecting abakyala bano tetwagala nnyo bintu bya kutubamira bwe tuba tugenze mu mazina wakati mu kuzina saagala nnyo mukunkwata omunyigo bino ebintu ebyokutwakinga n'onzira emabega n'otandika okunekutugenze mu ndongo nga mugenze mu ndongo era mbadde njogera ku ndongo sikisinzira ani ayogera nonsemberera n'otandika okunnuuna emimwa sikukumanyi simanyi oba osenya oba tosenya kakati baba bakurepinza otaddewo gyaki anti kakati oluusi mba sitaddewo nga sibiri nako era mba simanyi nti kyekigenda okuddako nedda anti so abawala mwe mulina okimanya nti si kyakabi nnyo omusajja ali mukuzina nawe simanyi yani yabagamba nti bwemuba muzina n'abasajja olina kyusa kabina n'okakuuta ku bitundu bye nebaliokabawunya obumwa bannange n'amalusu n'akakuuta ku kagundi akawulira atya ng'ali mu jjiini ana bakawulira gwe bagambyeko ti bakomplaining kati bwamala n'akusaba ng'ogamba nti nayagala kunkaka nga gwe okuusa yet you've done his private parts injustice